kuntiisa mbu bwoyogera ku babbe mu government mbugwe mubi nze teri agenda kuntiisa era namwe aba Pierre Yumba buulira. No thief is going to hide under General MK's name. General Muzitayagala bubbi wadde ababbi is a man of principle. Let me tell you. Bwamutu we mwali mutayiso okubanyira Frank Gashumba. Ningamba Frank Gashumba lwaki batujoga. I told Gashumba we should not allow kutujoga. Buli ayogera ku babbi Mpuuga yabba sente. There is no any law in which he got that money. Ajja guzera ebintu ne bifulopinga. Ufika bannayuganda basiru. Osobola okubba abannayuganda ne bakubira engalo. N'ababaka abaali bamuwaga. Nakigamba ekyo kyempuuga nga tekiwulira. Nakigamba Mpuuga abe naali mu bakozesa ensobe. It was NRM people who were supporting Mpuuga. Bamukozesa ensobe. Ye Mpuuga naloza mbu ayina abantu. Didn't the faction flop? Nemmere n'ediba. Gwe n'ofumba nemmere n'ediba abantu baba kukyayi. Tosa kuddira ggwanga litalina masomero, litalina malwaliro, enguudo mbi n'obba ssente. Mbona kyole kijja mbonjaguza ojaguza biki Mpuuga bubbi obukujjudde. Gwe nakuga ojaguza ssente. Mutudde mu ka office bakamisona mwewadde. Mwabagenda n'okutuleetera ebiri e Kenya 1. Abo Mpuuga obe bajja okutabula eggwanga. Nebeyambaza obusooti olowooza bategeera. Muri Segona. Nange we should live above cards. Segona kadi ya Nopu eba terina mugaso. Lwaki wali ogikima? If Nopu to get a card from NUP is useless, why did you get the card Segona? Lwaki towabyogerera wali nga tonnafuuka MUP? Bobby Wine bonna bagobe and we are behind you. Clean up NUP bonna bagobe. Bana bafa NRM bwe babawaga. They think they will get protection from NRM after stealing money. Abo opposition abamu kye balowooza. Mbajja bawo obwa minister. Nga bamaze okutabula opposition. Bagobe Bobby Wine. We are behind you. Ku lutalo lw'enguzi. Nola baba na ababbi ba MOP. Ati ffe tuli Baganda. Kakati Mpuuga Muganda. Kabaka yatugamba ko tubeera Abaganda mbu tubeera ababbi. Where is it written in the Buganda Constitution? Toleeta bya Buganda mu bubbi. Wano tewali babitiibwa mu bubbi. Ne mutandika ebyewoze. Ati ab'ebitiibwa. Kati omanyi munnange Mpuuga wa kitiibwa. Asana kwata na kitiibwa. Teri wa kitiibwa mu bubbi. Omubbi aba mubbi. Lero ajide mutandika pate yammwe Kabaka yeka. Ne muteeka omu olugezigezi lwammwe. Ne befuula abaasoma ebyobufuzi be babimanyi be baagala otutegerera wano teri mubaka agenda tegerera bannayuganda. Abannayuganda be bakama abo be baakulonda. MUP ategere nnyo genda mu America wali politics w'abategevu. But if you are an MP in Uganda, you do what people want. Who is the boss here? Is it you or the people who voted you? Abantu bagamba deno goyagala abantu baddeno. It can't happen. Mujja kuvayo. Aigwe Segona nyenda kwesimba kugwe. Kuchimpuga ne Segona mpuli anjaga kujjayo omu. I want to remove one of you. Let me think. Nyinza okugenda ate gwe Mpuuga nawe nenkokuba akalulu e Masaka. Oba mwembimba jjeyo. Nsooke nkube Kimpuuga kino. Then gwe Segona nawe nkukube. Malenzizeyo kadi ye NUP. I was telling this man, Bobby Wine, mpaka kadi bombimba kujireyo. Zesa abaye MP. We malo bajjayo nga mbivaamu. Nga resign. Gwe Bobby Wine mpaka kadi nkujireyo Kisegona kino. After I bring it back. Zesa agala kuba mu parliament. Mbeera malo jinga neighbors. Kati where should I get time? To be there, mbona lebo simanya members, the house, zembera mu house, ku myaka jange.
nze mujano ne mubingamba Junior Wesimbe of course I will win senga kaye byosidanga mu biwuliza neba ngati senga kaye ayagala kutandika sabo kwa yatumize ndeku nesubi ate kaye wotave mbintu bya kulogaloga ebyo ngabwe waluganga ba YouTube wano basirane nga tukyasule wone Frank Antambi mu COVID tewazuku kange ekiro kaye nono emindi kemisango emindi emitwesatu ngoli bwerere wokuba ku mabina mbu YouTube ya Saimesirane era bagitutte kaye ate tuzo kwanonga kaye gwa tutte YouTube ya Saimo ekyo nazo Saimo tukirowoozemu tuzo kwa tuloza kino ekikazi ky'okusoloti kyekyagi nakyo tekina magezi ago kaye gwa watutte YouTube ya Saimo oli omu ku basuspect kaira wabalugadda ba YouTube abo bakasuku nga tukyabeerewo mu COVID kaye ngoine mindi ya metwesa tukemisango ojifuwa kirowo kuba ku mabina oza kaye twakwera senga kaye how come senga kaye wakoze YouTube ya Saimo yabuze ekiratonga ba investigator tukinonyereze kaye yabadde akamalo kola YouTube ate ya Saimo nebula it's a red line. It's a red line. Ate yabagamba kaye ayagala kola sabo Canada. Yatumize subi nendeko. No mwengo omuganda. Ate nga kuvadda kaye tuyagala pano yafe. So nzenga akulira investigative team. Anya yabye YouTube ya Saimo. Mamba denda bashalumu ne Frank Antambi wakasuku. Ngamgambo Saimo mbo yadagala gaggawala. Kati ya YouTube ane aje kati Simon ayagira babulabi kati Simon kati YouTube agira babulabi nga kadama kana Simon ayalinda batekeyo Neda, zeze okonsesa. Kati na yali mu comment section. Kati ne Uncle Sai na yali nda comment section YouTube ye mwagirabira. Manange, ensana ekyuka. Omuntu okwate wadde ne YouTube nga gwadimi. Nenga kati oli mu comment section. Nze Saimo. Tade tulimo shooting panejo. Saimo agendo teka mu YouTube. Nge mgamba you have vlogged out. Anange. Musanyu wokuseka. Neda sekanti bagitutte nesi balimba kiri funny how it happened that movie twade to shooting pane wa Saimo awe gundi kifecho kyembuzabuza vice president jabeera yewa former vice president erungujja Saimo agendo labaka email bakamuweereza Saimo adategera mbu YouTube bagitutte kati abatudde bwati amoderating a show agenda aka email kajja you have logged out Saimo asirika agenda teka password ye eya YouTube ngatekola Saimo kwe kubuza ono wa camera loni gwalogenza utontisinza Saimo yakubye omulanga
Nzinadde manyo bafiiriddwa. Nagamba bagitutte. Bagitutte. Yatyo gwegenze. Mwana gwe. Mama. Akawunti kati eri empute. Mugamba ani agitutte nti bagitutte. YouTube mye. Abana Uganda bajoga. No ba account ya Munerike emitwalo 17. Omutwalo mukasanvu bavi. Nedda. YouTube yasayimo mugize. Amaziga g'ekikulu nga galuma. Nesayimo olaba yavuddemu eziga bane YouTube eruma. Nze mbimanyi basibikola. Nze nagano kola YouTube. Kwawe bagitwala nyinza n'okufa. Omanyi gwe kibaita gwe okunoonya content. N'owoza ba subscribers omutwalo gumu kasanvu. Embwa n'ejibba. N'osigala mu comment section nga kadama. Nga YouTube eyo naawe ogirabira mu comment section. Gwanga bwe kiruma gwe. Sayimo mwamukoze bubi. Ate basoka kubbayo n'omwana. Ono divorce. Nemugamba divorce full figure ya mukunamire Dubai. Bano bagenda. Ne anti Gunde. Fangon, sima anti Fangon. Divorce olwave Dubai YouTube ye ne bajibba. Nemga divorce togenda na full figure Dubai. Bali mu room mwabalaba. Eno full figure bwe yesiga ebizige eno mu bisambi ki divorce kiri awo. Ate full figure ne divorce wayinza okuba walina ekyabaawo. That you know mwinza okuba mu area. Oyo mwana divorce kyali kikutwala mu room ya full figure Dubai. Atuko okwesiga ebizigo mu bisambi nga divorce woli okwata kamera. Mwaliyo nani? Era olwavayo YouTube yo ne bagibba divorce saabigamba mwana gwe. Divorce yagala nnyo okuzunga. Kwane gwanga waliswaza that divorce. Ugundi ngajja. Ani Diamond Platinum. Akazungu kalema divorce bannange. Nitwa bannamawulire musoke mutuyitenga. Nti waliwo omugenyi ajja tubakole ki? Teri abeera na mukazi oyo ali successful. Buza Frank abaho. Gwe buza Frank abaho. Teri abeera na mukazi oyo ali afunye birungi. Wano basunganga ne Frank abaho basibye abantu. No mwezi tegunnayita nga bakasiba pressure kati balwanagana. Banenze sirabye kakwataganye na mukazi oyo afunye kirungi. Olaba ne Frank abaha akaba mukwano gwe balinga bonna basibye abantu beyagalidde ku kooti simanya bo bakola mu State House kye kyatuuseewo kati beerangira. Nenga Frank abaho nagamba. Nekugamba Frank abaho wasoma. Frank abaho ina ku sente. Kiki kyokola ne baferia. Kiki. Nenga Frank abaho abana musiba baaki. Temukola mu police. Toli DPP. Ekikusibya banno kyeki. Iye mufaaki. Bakubira ttaka. Babba mukyala ukwabye ebitu byonna sibirako omuntu. Nti omuntu yanziba. Ngerambi bagamba. Kati gye byagweredde ng'abawo otegedde.
mbisima tuli ba state house nuga muntu kyalina obudde ng'akola mu state house obwa live za TikTok ngero nzunga n'oyo omukazi noaba omukazi oyo ajja kutomeza otuke n'okuyita walinga tulina wonu amazi enensi ffenna tuwetaaga abantu President Museveni mwamulabye nasama yalwisikinze naye ng'alina owuubira ku bantu wano buli omu yeetaaga abantu tebakulimba kwate no man is an island kusawa yaleero boosiba boolabye ennaku be bagenda okuba n'abaana bo wano tulabye abantu bangi abavudde mu nsi nga balina essente abaana baabwe baliwa kakati mubulamu bw'ensi eno ng'okola ebintu ebimuteekamu obwongo oyina abaana bo banaabeerawa esente mugenyi zijja ne zigenda muntu abye ku famire zaali ez'amaanyi nga kati balina na kye balya wano waliwo omugaga bamuyitanga Zimwe eyazimbanga enguudo nga be balina ebimotoka ebizimba enguudo kakati amalala okwemanya tebiina gye biyambira muntu muve okusiba abaana b'abantu ne be musiba balina bazadde baabwe tebabapama bupami buli omu ku lusiku n'alinako ababe omuntu manyaako owookoma naye goyinza okwagaliza omuntu ekkomera n'otuula ku makya ng'omuntu talina kyeyakkola by the way waliwo omuntu wamma gw'osiba nti yakuttira omuntu tiwamma yabba ettaka lyo naye n'osiba omuntu gwoba wa mutima ki ekkomera ddungi waliyo ekirungi ekiri mu kkomera n'ofunamu n'essanyu ebintu bye mukoze abantu abaana bammwe bajja bisasulira eno gavumenti ebeewaanye nkyesobola okuvaako President Museveni si yasembye okufuga Uganda yakaba ne ba president 9 gwalabeko omwana wa Museveni asiba abantu. Have you ever seen the president's daughters nga bali mu kusiba abantu mpaayo omu wano jeno muziba muvumi every day ne mu government wali abavuma jenemoke tasirika kwanga yakimanyi nti obwetuwaze olujegereje lukoma okugonda ate gye lukoma okuba olw'amaanyi lwaki ensi mugimazeeko emirembe baanammwe nimwana ne mweyita tuli bakozi ba state house abaawa state house eriwa temwawula state house na president's office mu state house mubeerayo ddi mwabeerayo baanammwe mwebuulirire ensi ereme kubawabya wano tulabye abamaanyi emirembe engalo ate mu Uganda balina obuyinza tebabukozesa ninusa bino ebizirumpens ebitasoma mbukubanga amanyi omukulu gundi gwe toli mukulu okumanya junior tufuuka junior okumanya general sale musale tufuuka general sale okumanya prime minister honorable Nabbanja oba tufuuse ye kakati mwebuulirire muve ku bantu buli owulira nti TikTok ekutamye genda ku Telegram apps nyingi mu nsi era wano tewali gwe bagamba mboyina beera ku TikTok twali ku Facebook ne tugivaako ne TikTok naye kiseera kyo kijja tuuka egwe app zijja ne zigenda waliwo ebiseera nga Instagram ate yeriko ngera talina account ku Instagram olinga atali mu nsi kati yagwera wa Instagram waliwo ebiseera bya Facebook ebiseera byabo bapenge mwezi okuluza government egenda gwencha penge yakolanga live n'agenda n'ali emmere ne tumulinda ngali mufoke ngali mukulya buli ninga abantu kwe bali abana batujoga nga buli omu alinze penge kati taina na ba viewers 10 tabayina ebyo ebiseera bibaawo ate ne bivaawo ne ba viewers kati penge 10 tabayina ninga penge yali w'amaanyi
Ssenge n'atukubira essimu mbwayagala kulaba president isima n'amusookayo. Kakati n'olwekyo ba mikwano buno buviews bwa wano butono ensi tekoma ku TikTok. Ene ensi nnene nze nina woofiisi zenyezeemu nga tebamanyi. Nengamba wammanyi ensi tekoma ku TikTok nga tebamanyi. Kati mwabali ku TikTok oluza buli omu akumanyi bw'okubanga olina 400 views. 400 Uganda ye 400 3 million yana mutano. Kati wobo ina 400 viewers, what is the ratio? 0.000. Tebakumanyi mukwano kyekyakubiza Winnie Wamami tebamumanyi. Yalooza okuba ne views ku TikTok mbo serebu era mbu ya deserving justice musomero lyani. In whose school madam jo deserving mu justice? Olooza somero bala. You thought Green Hill is a bar. Green Hill is a bar. They have rules. Strict. Agati nga tonakaba. They beat me. Oh, I need justice. Paka de kaide pake. Bajja kukuba. That is a school. Failure to respect school rules. Prison. Kati mubiwulire ebyo ba mikwano. Justice ojja mufunira wo. Naye ku masomero abazadde batwala abaana baabwe golya nawoza justice bakyabakuba nno. Mwamanyire fujjo lyammwe lyemukolera ku Power King. Oliteeka ku Green Hill. Mayiwe banga Green Hill lyemazeewo. Do you know how much gwe institutionism ziwe ekitiibwa? Isomero ly'amaanyi. Ali gwe jangu ozunga n'ekakamerako musiba yabandeeta surprise birthday. Birthday ziba mu masomero nga ne promo baziggala. Tewakyali promo party mu masomero. Ministry yazigoba. Gwe jangu ng'oleeta olugezigezi ku ba planned kid. Mayimwe temwasoma. Bwe tubaga nti tuli ba planned kids nga wali na masagali mbikajjo. Smartphone wakagiraba. You fake buli mwana bamuteeka mu video. Do you know that those parents can sue that school? But TikTok amufune ba lawyer. Nga temunnakola obwo video bwa justice. Get lawyers. Bakubule what is zero. Awakanire muteeka. Nti naze ku somero lino. Nesomero lisobola okwegana. Niga you are intruder. Bannange. Tubya amasomero nabyo biraba edduka. Nze namugana nga asomera Namugongo. Netwagenda ne batugana okuyingira mbwe sawa ziweddeko. I told my mother tugende. Tunadda olulala. Because that's a school rule. At this time no parent is allowed. Kanaye junior basayinga ndi awo nyomba. Bannange. Ebintu naye byetaaga just wama common sense. Yeche ekyakututte yoli muzadde Winnie Wamami olina omwana ku Green Hill. Aye parent. Eyo gyonna misango gye weereetera. Oli muzadde. Wadde ogenzera bayaani. Oyinayo wadde relative asasula Green Hill gwe. Mujja muzungana mbu birthday. Lwaki omwana temumulina n'awummula? Lugezigezi. Essomero talinamu muganda w'okimayo ki? Nze obudde nga nti John yamperekera ku ssomero lya nza akuwerekera. We bankwata nga bagaye bambuza ati gwazera bana. Toyina mwana ku Green Hill. Ate ogenzeeyo okoleyo ki? Mbu bamuwadde gigi. Kabulanga ne gigi naawe. Mwasomera mu biwempe. Bajja bakuba. Gwe byogendo bikolere wali eseta we nasomera. Bakukwe bulungi emboko. A school is a school.
Go talk to your lawyers. Bakugambe kamera eina wekoma. Feel kamera mlimukwata kamera wete tagisa kamera buli wamu kamera. Uri nene restaurants by the Easter kids. Nga when you enter with the phone tokwatira uchifananyi ku restaurant. Uraba VIP abaliwo. So eno tubitegeere bambi. Tuleme kubijjamu ntondo. Otegere nti wano ndi mukyamu. Mukopereza nnyo. Mbukuba olaba Junior mbu tebamukwata. Omanyi banakumwe mwineye ngombo. Junior yenga tebamukwata ndigwe. Am I you? Toyina wadde abakulu b'essabo mu ssimu yo oza Junior tebamukwata. Bajja basiba. Bumala ovuma abantu nga mutandika. Gondi buli omu yajja bubwe wano. Ate buli omu yamanyi jadda. Kati 10 bamusibye mukazi wattu 10. Nze 10 bambi yannumye. Kikazi kyattu bambi. 10 wanvuma. Mbu wefudde mwana wa full figure. 10 watuga nti full figure yakuzaala. Mama ye yakusibye. Totanga mukago na sitani. Sitani taina mukwano. Ekyo 10 eruzira gy'oli kitegeere. Totanga mukago na sitani. Sitani taina mukwano. Nakulaba 10 nga wetadde ku mukazi oyo. Ngamba leero no mukazi watto. Abambi 10 bambi tekina mukwano. Tekina buzibu kikazi kyattu. Nze ndaba MC 10. Kwa is a free soul alingazi. Ye kimujira mbongo kyayogera. Kati owala notya 10 mukazi wattu. Bambi kiri positive. Bakisibi. Abamanyi bakuno. Naye nze ninze bannerijjemu. Kwolwe mujja okwawula abalenzi mu basajja. Nze ninze bulinzi. Nze ninze basuubiza ddambu fayiro yange etambula. Nenkuba essimu ku sayidi bambuulire ne bayatele fayiro. Nze I'm waiting for that woman. I will solve that problem for once and for all. Kwolwe mujja otegera Junior nina amaanyi wano. And I really use it. That's when you will know the other side of me. Kwa nja muba kubira. Emboko zenyini. Nagenda kawo ku soloti. Ngatemi omuggo gwange. Senkubuge nkugaramize nkukube. Butabamu magezi. Neche ekikazi. I raided the soloti one day. Nenkubira Pastor Bujengo. Na netondera. Ne voice note in charge ina. Ngatemi omuggo gwange senkubuge nkusabira omuggo ku butako obwo. Okulya obwa ddole. Kumanyira abantu. Bemuta wawadde 10 bemuta suza. I drove my car to that station. Namuita ne police. Gando buzaba banamuli basoro to basijangawo. Tukeine senkubuge. Bemboko kubutako bwa dolobo. Bayina gwa alisa wa. Police nenemesa. Natema demi ko jange. Bwe mutanveeko banamwe. Bavubuka mmwe we mutanveeko. Omwe ajja kutta munne. Nze ndi mulala. Mwegomuzanya naye temumumanyi. Nalinzi zemba kube ndabe wajje mundopa. Nalinja yakulaba munene gwe mwina. Nange mbalage kubange. Anti talulwa abanene. Who is who? Speaker aliwo yagamba mbu we want to know who is who. Ate senkubuge nja kugalamiza. Bw'otaakula emyaka. Sekutizonetsa chizimazemo. Ese jesitezi. Chuliri chitulula bw'ekireki. Kirenge ekibbi. Kino kikanuye biso kusoloti kumacha. Nuza kirimu amagezi. Wechesesa. Famonya. Ataisayo. Kiki kisiri ekisirusiru. Na kino kyasoma kino. Kyakwata komedi wacho wadube sepata nekimuza ku TV. No kisasiro olw'emyaka gyakyo lugakiro. Kisajja kikulu bambi kakiwe respect. Nekigeno kyekanuza ebiso kumacha. Nekyesesasesa. Ekina okudirectinga program. Nga wamma weeyina okuba. Nekyesesa femo nnyo. Awatake lekerawo. Kyefuula nnyini mboolo kimukomako.
Chuke chisije chitegera. Chakwate ebyakigenyagenya ne kibiza ku TV. Chakigenyagenya ebyadube sempata byamulemeramu. Comedy yese kubugaba mu comedy buli kiseera. Ebyemizanyo byamulemeramu tabera nko serious. Nakanwa bwati ebiso. Nuroza ategera. Nacho sabwati amaso alinga obubbi. Senkubuga olukeiniyo. Gwe mutanzigire ddala ku programu ya. Nemgancho yo tumwesonyiwe. Omusumba yabagamba dda. Nzisina ludda. Katoraba tatange yanzala to conflicting. If I conflict with my father, namgecho sijja chikola. Who are you? Gwe gwani. Gwe watandika digwe. Gwe manyi bulungi gwe. Nze Julia olaba mpaka n'abakulu abafuge gwanga. Ngati muzeyi ekyo kyo sijja kisobola nja sobola. Gwe gwani gwe. You don't know me, you young boys. You are Joe is the wrong person. Mumuzanya na mulala mmwe. Njabba kuba paka Yesu bwalidde. Ati mpaka ngobujozi buba weddemu okujoga abantu. Tujja kwesiba gendo osibenyoko. Tandikira kunze. Bali bachumi baleke gwe sibanze. Nse kutenda amanyi. Kolu otegere. Ntwe bakutenda okupa matopa makumunyango. Weyiweka myo mu mbugo. Tuli wano ne bakoddomi ba Museveni batulemerera. Gwe toloze tulwana go with my father. Gozi mani gwe. My family has fought with the president's in-laws for 13 years. Gwe masiki ni gwe. Gwasule makini. Gwe manyirense gwe. Gwe do you know me well? You imprison me. Tulabe who is who. Nkusange makindi enkukube nenseraba. And I swear you report me. Abantu bakweta midwa pipatad. Alukaini senkubugi. If they don't remove my name from that program, mumanyire bana abana bakaji. Basharum. Don't joke with me. Hey. Gwadayola be history wangi. In fact, if you want to know me, go back where I started from. Nze nakubanga ne ba lecturer MP. I used to beat up lecturers in Makererao. Go yagala kumanya junior dayo gan ask Makerere University. What lecturer saba kubanga. They don't want jokes. I don't want nonsense. Nze nakuba ba lecturer we Makerere. Professor Noangwe okungoba ne kumulemerera. Nga chesimi ebaluwe yanziza yataneje yava. Gan ask Makerere webangoba aniye yankomyawo. You are here joking. But jotegera nti emunsi muno eri abayina obuyinza n'ababugaba. Joking with me. Mubere mbye ekisiru byamwe, don't include us. Mboyo junior fairo ye yagwa gendo sibenyoko. Start with me. Otegere, then you will know. Bakubuzo osibye wachi. Bye nagamba bali aba traffic nga bankutte. Nimbagamba nze am a senior government official. Mumpe simu yange mbeko benkubira. Those traffic officers, they first to give me my phone. Naye amasimu genna kuba ko obukubi. Mboya sorry we didn't know you. You everybody should know me. Nze national ID. Oyinza mu Uganda okumbuza national ID. I'm the national ID of myself. Who doesn't know me? It is you to know me, not me to know you. Benaba na ba traffic. Gwa ino okumanya. Nze sire budde bwa kutegeera. Now you didn't know him. Kati president ngomugamba mbu wankwatidde ki. Nze yabeze nzige. Mbosiba ya junior. Nze awulutoko. Nja kuogera. Era mbane mubeba nasiba I'm not there. Nze awulutoko. Kati njaga ngande kirawo. Ngabi no ebadde batugamba bano ba bloga be NRM. Mbo Museveni mbo yagamba mbo mpuga tumuleke tabingamba ngako.
But the president said, we leave Mpuga. The president has not told me anything. Yesterday, nabadde njogera n'omwogezi wa president. Ngata inache ya ngambi. Has the president told me anything? Jeno mwozi ngata inache ya ngambi. Mwagala nyini Mpuga tumuleke. Mpuga ajja kuzza sente. Weze mikono jibuze oba kwejiri. We shall arrest Mpuga in the next government. Ujali chiri government eddako. Babloga be NRM. NRM, the president tannabi tugambako. General Sale ngata nabi ngamba. Ngata nasindikira email. Why hasn't the general? He has not sent me an email concerning Mpuga. Idiot. Yani omwana abera mu America wa malo. Na manyo gamani ya vampire. Nere amanyira sister Burudu. This idiot ya Winnie Wanda, simanya Waluda Wanda, sima Waluda. Very idiotic young girl. Aloza yagaga walira kyalo. Fe tuli bana kunere tuli ya wamu. Jali ya simanya Waluda. Nze nazimbira wamuzimbira kwa muli banako. Kati faba kulanga bazadde bafa mayumba wegali 20. Tuzimbe sito waba tuzimbe toy. Totubulira bunaku bwa. You see some of your achievements zibaswaza. Kati obadde agafa abazimbira nyoke nyumba. How do you go on camera and start saying the things you have done to your parents? Who cares? Mutujeko na mubunaku na amalo. Kaiser Junior sorogera mbaga I bought my dad a suit. So what? Who gives a damn even? Malo gega basumbuwa. Abantu bagulidde bazadde babwe square mado za mataka. Ku mulembe guno bacha celebrating ennyumba. Nga kasawo ka cement kesa tukitundu. You are celebrating a house whereby cement wesa tukitundu. Ya nena mmwe mutujeka amalo nammwe mulimba. Ebintu ebimu mu byesigalize. Those are private things. Byokola ne family yo bina ba private. Society teina kubimanya. Kati otugamba tukole tutya. Hamu ne mutukuba abasajja. My man, segwasoso okufumberwa oba okuwasa. Tulabye ne kumbageze billion encha ne bakola ki? Ne bat separating. Lero divorce was tunulira. Abagagga be basinga okuba ne divorce. Kata abavu bafumba. Kakani n'olwekyo mukwano sigwasose sweetie. My husband, my man, bajja na mubba. Hano musajja wange ebyo olema byali akola akutte kiro kyamuza akikubye mawulire kati omale yo man in silence ye yuyo kukosa ati mulese ebitanda kitwe bano bali kuki can't you eat your man in silence fenano tuina betuwomerwa ate ngira abantu wamma batulya ne batulya mu kasirisa ak'ekitalo that have caused chaos. Wana abantu beria nga tuiza wamana kutegeera nti gundi alya gundi. Eraze mugashi kyawakana. People are eating themselves in total silence. Kategori awo otumazeeko emirembe. Era my money saba wange dokita mukwano. Nga neddwaliro tolitubuulira yakola yoddi. Certificate y'obwa dokita eriwa. Waliwo ebintu byokola nga you pose a lot of questions. Abantu abamu abayireetedde ebibuuzo. Ne kagambo silence kakulu. Mweri mukasirise. Lema wandi kutte dokita wa intern ne mudda makaga mwani yandi bakimyeyo. Nene otukuba omusajja buli wobeera Lwema. My husband. Kati kyali kikuteese kitanda ku stage. Lwema. Lwaki temwayingirira ddala mu buliri? Ne tutegeera nti bano beewoomerwa. So everybody has his own what? Mpaka Nyamutolo bwazze n'atuwonya ejjoogo lyamu. Ekimala. Ennyindo y'enkoko ate kyekyenyi.
ekikambwe kigenda na kikambwe ekigodo ky'embizi kigenda na kamulali bannange omuntu kafune wanwera kutuzi naye yo kapo yali yetutamye it was too much katulumye nno Lwema my husband yoyo Dubai mupostinze muzadde abaana mupostinze mukute ebitanda mubitadde ku stage tuka nedda bannange so vambu baba walani kati okuva Nyamutolo lwe yajjanga temukya postinga mwa postinga wano kuyidi era tebyatambula Lema ne bwo postingira kati tebijja tambula tuli ku Nyamutolo kati ye new kid on the block so madamu Lwema data oyo goyina mbadde nkusaba omukozese okunoonyeza hamuza emirimo gy'amalwaliro era kuyidi mwe postingisiza our family tukabano chichi lwaki temukizaako people to be tebijja kutambula Lema ne bwo postinga kati tojja funa wadde free views we have had enough kati tuli ku Nyamu team minister team cabinet Bank of Uganda emuli mabega omukolo gwabaddeko ministries zokka Minister of Justice, Minister of Presidents, Office of Presidents, Prime Minister's Office, ababadde VIP. Abatagula bye mulinda ali Jazera. Hey, team cabinet. Team red carpet. Hey. Team red carpet kwetuli. Achitegedde gamba haleluya. Achitegedde kubira ko mukame ngaleza amani kwa Pentagon tujezimba. Pentagon tujezimba. Tagati olwo tukube dokita. Naffe twalese mini. Hey. Achitegedde kubira ko mukame ngaleza amani. Ne twali tukoye. Kebekubye bukisi banange okwanjula kukamajja mugaba migati nitwe bane emigati bagaba jaki nebuza lwaki amuza wali ogaba emigati as if you are MP kati Lema constituency so kati fengo yetwagolodde dda tugenda nebbi atenga president ye chief guest team state house mama jajja tebahabulwa ye chief guest tugenda nebbi nengo ye naguze hey tuberewo ngabaki ngabajulizi nti omuntu asobola okunoba nafuna asinga bannange temulemeranga mu bufumbo bamada muulira basisi muulira tolemeranga mu bufumbo noba there is life after death kati Kenzo singa yesiba ku muguyogo singa aliwa ne Kenzo yatula wansi n'akaaba n'agenda mu saluni n'asalako enviiri zonna n'adda buto tolemeranga ku muntu omuntu atakwagala mu blocking kiss him or her goodbye bamada muulira mugobe gasiya ofuna asingako musito sola kufuna nga atoyina goba embwezo nze waliwo nabali baloza mbo nabegayirira bali bandabyeko Katonda abayina ekintu kye yakutegekera laba Kenzo musajja wattu yena n'enviiri zitandise okumera kagamba byafunye yali tabisuubira kana kambaata ninga Kenzo yakabanga wano ate Kenzo yali yatandika ddabami musajja atokaba Bob Wine yamusuubiza omukima ku kisaawe n'atajja mubijjukira
Kenzo nakuba omulanga Bobi Wine lwaki ombulutiikinga Kenzo yakaba mbu principal mbu yali amubulutiikinga kane tugaba nange musajja watu covid yazze alemedde mu Ivory Coast era musese Katonda nga bw'ateerabira abantu be government we yazze Kenzo government agina mu ttaano bwali yakuza abayimbi billion 13 bwali yakuza ministry y'energy mukisa kyo gusinga okwo kana kambata kati kana ka kinyonyi kyovula banga tonnafa teweevumanga nsi era omuntu takulowooze saati bw'omukyawo obulamu buwedde baferi yabalina ekyo ekintu kye bakozesa nkyawo ndabe gwe obulamu bujja kulema maada genda noba kati bw'olanga ng'omuntu gw'oli naye akumanyira takuwa kitiibwa he undervalues you please move away ensene ine billioni z'abantu there are people who are willing to see your value gamba haleluya kati Kenzo yafiirwa Lema n'afuna minister yafiirwa Lema nobody n'afuna cabinet era Lema abeera Kenza buli lwa Monday mu cabinet Kenza abeera mu bimuli bya State House alinze bubu oyinza okuba munange obadde omulindira ku mizigo kati Kenzo abeera mu dining ya State House alinda bubu ave mu cabinet kati ngodawo leta gino emeguya bana bala bakulira ku mizigo ense mumanyirwa kuyimba nze bannange obeeriyo minisita atalina musajja nekubira dde omulanga mu cabinet ndoza kampandiika kiwandiiko eriyo minisita atalina musajja banne nange wendi nemedde ku lujja nange munzijukire nange banne naffe tulina ku maanyi g'ekisajja nina Ssemudondoli eriyo minisita atalina musajja naffe weetuli bannange tulemedde ku nzija Honorable Nankabirwa gwe saagala owandiike bya kisiro kati Honorable Nankabirwa owandiika waki wano kundeetera bizibu mwenno njabba bulookinga mwagala kundeetera bizibu wano ani ataddewo erinnya lya Honorable Nankabirwa wano answer me put up your hand in blocking you want to cause us trouble Honorable Nabbanja gwe kankubulookingirewo gwe awandiisa Honorable Nabbanja kankubulooking mwatuleetera bizibu so naye ng'omukolo bwegute bwe gwakoze eki bwe gwatambudde mukolo gwabadde gwa kitiibwa ba VVIP babaddewo bayisa abantu baabwe batono very classic ebintu byabadde by'abantu bangi naye ng'omulamu ogukirimu bamaada bw'obeeranga mu bufumbo ng'olaba tebutambula bambinoba there are people who are willing to be with you obusiru obusooka ku nsi kuno kwe kwesiba ku bantu abatakuliiko kwe kwegula oli awo oyagala omuntu olabira ddala omuntu gw'oyagala takuliiko okoze buli kimu weeguze weesesezza ka message okasindika ku makya n'olweggulo bakuwa zibulutiiki you are stupid you are wasting time omuntu atalaba value era taligiraba kyova olabanga osobola okusuula ekyapa ky'ettaka n'osuula golodi n'osuula n'ako emitwalo 2 balondako 2 tebamanyi nti ekyapa is gold you know I have found those things of relationships and I always tell people if you feel because love teina mateeka love buli omu ayagala lulwe
love teri agitegeera kakati mukwano teweekaka n'abantu abantu beesonyiwe ayagala okubeera naawe abeere naawe akukubazi igino mukube igino teweegula ku bantu akubira gwoba okubira gwoba otulanga mukololo goyo ng'essimu emaze emyezi 6 tekubira gisangulemu kwe kumalira space. Why do you have a phone contact omuntu gyamala emyezi 6 nga takubira? Why? Lwaki? So munange nze abantu abamu nabeesonyiwa nabeesonyiira ddala so bino simanya mbu bagagga nange nze Doni Junior nga n'okutunya abantu bye batujogesa nga temuli kasasiro temuli unanga sachi kubeera awo okumuswamanga enswera. Why don't I go and live my life? So nze tobangeze sikyalina budde bwa ŋŋambo. Live in negativity omwaka gugwako oli mu ŋŋambo goli mukuba kwogeddeko ki bakwogeddeko ki oyina ki naawe sooka weetunuulire oyina ki kye bakwogerako naye temuva mu ŋŋambo. Nze siagala ŋŋambo wange mbugundi yanjogeddeko let me find out by myself. Why do you tell me? Teri bantu batabudde bantu nga bigambo onabizunza ono nabizeno ate abantu abakubuulira eŋŋambo naawe era bakwogerako nga toliiwo. The people bring you lumamongas naawe oba toliiwo naye bakuddako ne bakugeya. That's the bad thing of okugeya. Abantu bonna bajja ne bakubuulira ebigambo ovaawo era badda kuggwe. Kyova abantu abageya abantu era bamala nabo ne beegeya ate ne bayomba. Have your peace, your mental health. Monadda ku bantu ojja kuba owedde abantu abamu ensi balemeredde. Junior, you a good example. Inze olugambo lumpoomera era nze sinnabagambako nze olugambo siruwoomerwa. Nze Junior ndekayo okulya emmere nenzira mu lugambo. Nze dolu mumamonga dolu mpomera era sina lunaku lwe nali nzize wano ne baga nti nze Junior siwoomerwa lugambo. Nze ndekayo okulya emmere nene ntule wali olugambo dolu mpomera nze era nze tobeera mukwano gwange noloza sikkoleko lugambo ekyo kyo mujenga mukimanyi. I will talk about you. Nze ngeya mikole egyo mbaga kugeya association tuba tutudde mabega netugeyo netuli emmereyo n'omugole netumugeya netudde ewaffe. Nze gyo nanze okupita ku mukolo gwo nesitakugeya nze era mbeera mabega ono teyanyumye. Gwe tulaba wano Professor Ntambi we yatugaye ku Bulufiri Shiba baali beegeya. Lydia Jasmine bwageya Shiba bwageya Lydia Jasmine Lema ne Maama Alima nga nabeera bageya Shiba. Wano bintu bya lugambo byakwegeya bulaba kiwiivu kyataddeko babijja Mexico. Kadi nze bunsanga ne Shalom ne Frank Ntambi era tuba tugeya. Nje toyinza kukusana na Sister Shalom ne Sister Frank nga tutulina gwe tugeya nga ne Zubeda wali oba Kasuku era wabakawo omugambo oguba guyitiŋŋana tyoyo nno omulaba banenza olugambo nvuga n'amafuta. Nze tulaba nti amafuta gambula naye kasitabanga nti wano waliwo okusala omugambo nvuga I drive there. Ate olugambo lunyuma nga si gwe baliko. Wotegera nti olugambo lubinga gwe baliko. Nenga kaluma monga kanyuma nga omuli kubalala.
bwaba museptulo ne musala omugamba awo ne mugutungirira buli omu nadde ewuwe. Naze nina olugambo era abantu mikwano gyange ginkyaye lwa lugambo ate era sijja kyetondera nkati netonde mbu Junior mbu nina nnyo olugambo nze lumpoomera era tubangana lugambo n'otankubira gwe nkubira nze nja kujja gwe nga Sister Junior tutudde wano naye tubadde tulina gwe tugeya konzaani nzigirawo. So I'm mad. Ne mama lwakuba Sister Shalom naye it's too much in gossip. Junior kati abasajja badda mu ngambo. Ono lugambo terukyaliko musajja na mukazi. Fenera tuluwoomerwa. Katoddamu kumbuza nti n'abasajja babeera mu ngambo ye nkizeemu ye. Tubeera mu lumamonga. So wiiki eno gundi bannange yalazeewa. Alien Skin ali Canada naye yayimbye nga sinalaba posters oba video. Mugenda mumuwagire Alien Skin bambi mumuwagire. Nze Alien siminaako buzibu bambi. Sajjon bambi neno bamulwanisizza. Abayimbi bangi bambi Alien tebakyagala. Ne bambi that man taina buzibu Alien. He speaks his mind. Taina buzibu. Era bambi abantu be Canada mugende mumuwagire. Mujjewo ebintu ebyokukakanya bannammwe. Nze I'd rather be with Alien Skin. Naye waliwo abayimbi abantamata medda. Befuula abalungi mu kamera ng'ate bye bakola eyo emabega nabyo si birungi. So Alien Skin waba ali Canada bambi mugende mumuwagire. Abasobodde support him. Kwa tutayina kibi kye yabakola. In fact mwenna abawala na Alien Skin talina kibi kye yabakola. Just because it aina space gye ya feeling eyanyiza abantu. Wano over from nowhere tebakwagala. Waliwo abeyita bakabaka b'endongo. Mbwendongo yaabwe era be bagitegera be bawala n'oyo omwana. Ninga bambi abayeegayiza mayirungi ge. Alien Skin abayeegaya nko kyalinga mbuzi. Kati omuwala ne kochi wamma. Ebiseera ebimu tubeere gundi tubeere honest. Omuntu oyo omwalana naye yakola ki? Tewali. Nene Katonda amaya mu blessing omusajja ali makanika. Bwaba afunye ku seta ate lwaki ozimba omutima. Mwe muloza sete zammwe mweka. Katonda yabigaba tebabyetegekera. Kakati za Alien Skin muwala ne kuki. Ekizibu kyokka kye yali alina kwambala by'amagye waba yabijjamu tekirina buzibu. Kwa General Lweso yalondayo yakwesa Alien Skin nati actually yetagama na Alien Skin. Kwa abayimbi bangi balina ebyambalo by'amagye. So gamanti Junior kibadde ati bagamba Junior bayizo kuba bagamba bakola omulimu gwe gumu ne Junior. So Alien Skin waba alina ebyambalo by'amagye abiweeyo ate seetambule. Nekati tetuyinza kuwala na Alien yatukola ki? Ekizibu abantu bebweru abamu muwala n'abantu from nowhere. Nze nina abantu eyo Bulaya mu mpalana. Sibabbiranga ku basajja oba bakazi bammwe. Kwekaba sibabbiranga ku baana. Sina kye nali nkukoze. Oli Canada eyo mpalana. Sikulabanga nako sibalina bwofaanana. Ne ombeerako, ontuulako. Nze sibeera mu ntuliyo. Tolabanga ko wadde mbu Junior ndi Vancouver era sirijja. Sijja kujja. Manyi mwina nyengezigezi. Oyo Junior bwanajja anaasulawa. Bwe najja nasulangawa. Nze sijja sula mu ntebe zammwe nabigaana. Mudde munkoleko olugambo gabye mukola ku bayimbi. Oyo omuyimbi omulaba yajja no napama motoyi zange.
sibya mutugamba oyo muyimbi nno yepanka ki bono yafuka mu ntebe za bana abantu beddiaspora mupomiza abayimbi mu ntebe mufusiza abayimbi mu ntebe nakulagane ku video entebe gye bafukamu ti abantu beddiaspora wano Rich teyabagambye MC Rich mbwe kyamugana okusuza abayimbi ewuwe bali bagala kulya mukazi we MC Rich yabyogedde nagamba okyaza omuyimbi ewuwo omuyimbi agende Canada taina wa kusula ne MC Rich agenti abayimbi bali bagala kulya mukazi we mbo omuyimbi omumbu yatuka n'omugamba mbo Rich sigenda kugenda ku stage pozinga andidde mukazi we abayimbi bajoga tuwano Chameleone namulaba nga gundi ya mukimye kakalamu nge motoka ya jijjewa kagenda n'emyezi 2 kakalamu yabbe motoka ya Suga Mami egema nakima Chameleone ku airport bantu kubakwata kukweretera besango Canada nawe omuyimbi gwe bakima ubuuza kakalamu emotoka ya jijjewa ono yakagenda n'emyezi 2 ngaliwo oyo mukazi mu Nigeria jafumba kakalamu bamusasulira n'essomero ali ku university asoma kakalamu asoma dde bwagenda bwasoma bwakomawo bwayoze engoye awulira Chameleone yazze abbe motoka yo mu Nigeria oyo mukazi egema mbwatachi me Chameleone ku airport webana abasiba mbwa aba Canada babi era government zeno imbi nnyo mwababiyeretera walabye ko case mu motoka ebanga lyamaze California walabye ko case nga aina wadde gali toina wadde driving permit ya kagali oli diaspora kakalamu ovuga mamotoka g'abantu era nga tuddamu ebyo mu social media tubiyingiremu firi kakalamu emotoka wajejja wakatadoba obye motoka y'omukazi oyo egema mu Nigeria nalabye n'ekino kyemusi Kapale gwe Kapale oba obufumbo bukulemyedde e Uganda totandika kutwasamira nakulabye olumba sendi ye yakuwa visa muvano nga mutugaye mugenze kola mutuuka eri mutandika kuwengenekwa gwe tewakitegeera gwe Kapale mboyo omukazi gwaliko mufere yali ayagala kujja mu nsigo ekyo kizungu ekyakutwala nkimanyi bebya golodi one kisulawo namasuba omanyi mwate nti buli muzungu ayina sente bajja batunda ogani Kapale bajja kutunda ogani yagala sente olinga mayembe you are afford to settle like your friends mwangu nnyo oduse oyo muzungu oyo mukazi asula namasuba muzungu kyeyemola bwato alinga mbega wa ADF wamana yekubisa mwakafana nenga omuno muzungu namulabawa bisula namasuba kuflati za basumali aba bazungu Kapale bajja kutunda organ bakutunda ekibumba get a job and work nemusiba ku social media Kapale ojja kulowooza ogudde ku musama nga gwe musamaavu woloza buli muzungu ayina sente bagende bakujjemu ensigo osigaze ejo bakujjamu eya wansi n'eya wakati nisa muntu ali bweru atandika ate kudda mu ntalo za Uganda bwoba wasalawo okuva Uganda n'entalo za Uganda zeesonyiwe nonya sente. It's very stupid of you to go in the US and start fighting Ugandans. Halanya banjo gideko se atoka nditoko sibase twaliza muri Kapale yakutwala lwakita kuyamba muve Uganda nga temwetegese kwa bagayimbo bakuwadde visa n'olinya tulina wadanda weya kati otuke Rwanda weyo n'ayambala ki. Prepare yourself. Nemuli abe bagaye nti airport yegenda kugalawo we bakonera mu visa encha nodduka otuze mwanyi. Why don't you prepare your going?
otuseeri oni conveniences ebosanzeyo ebula ateri muntu agenda kusuza mwezi nga tokola. You will become a burden to people. Mumanyidde okulya n'okupama wane Uganda noli emmere wasengawo noli ewakojjawo no, because Museveni alant idiots survive. Keizi yatukira mu ntebe za Namulindwa. Oyo mukazi Namulindwa Flavia. Keizi sije yabeera. Mpaka bwe yatuka nafuna ennyumba e California. Kwa Keizi yange mbwaliranye Schwarzenegger. Ye neighbor we. Keizi uri yabingamba. Nangamba Junior ennyumba gye napangisa ne California neighbor nge Schwarzenegger. Namga abafuluma nkubirako ka video mulabe. Neighbor wa Keizi ye Schwarzenegger. Kati ngomuza mwene BS siba kalakata. Fena tujamaliriza tugenze ebweru naye it's not time. Keizi yabingamba. Nangambo Schwarzenegger mbu ye neighbor we. Mbwera mulaba nga atwala kasasiro. Nemuga Schwarzenegger nange njagala mulaba bwafuluma ngonkubira video call nga mulaba. Sadoeza is true. N'abaana bo nabo beesoma nnyo ab'ebweru. Balowooza data banoga ate tutegeera. Junior ate senga kaye.